Tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero. Kwebaza gy'okwasaganya tegeeza nti toggwamu maanyi okusoomozebwa kubeerawo mu buli kintu kyonna kulemerako y'ensonga enkulu. Nze Lubega Ibrahim Kasinga okutuusaako ekitundu kyaffe kino ekya musajja mukulu Pecos Kuteesa ng'ali ne banne nga bali mu kutendekebwa mu ggwanga lya Tanzania mu ttendekero ly'Emmundule. Pecos Kuteesa agamba nti ye ne banne bakadeeti bwe baali nga bali mu kutendekebwa amawulire ge baafuna gokka okuva mu ggwanga lya Uganda z'ennaku Honorable Yoweri Museveni bwe yabakyalirako mukadde ako ng'akyali Minister wa Defence nga yali ne Brigadier David Oyito Jok eyali Chief of Staff. Nti wabula enjawulo eyali wakati wa bano ababiri kwe kubeera nti Museveni bano yabasomesa ebyafaayo by'eggwanga lino erya Uganda nga kw'otadde n'okubabuulira biki bye babasuubiramu nga bo abakulembeze b'amagye ab'omu biseera eby'omu maaso. Nti wabula ate ye Chief of Staff musajja mukulu Oyito Jok yatuukirira mwali mu Julius Nyerere yali President w'eggwanga lya Tanzania n'amutegeeza nti amusaba wabeerewo obwenkanya okusinziira ku bakadeeti bano abali mu kutendekebwa n'ebitundu gye bava. Oyito Jok yali agamba nti bakadeeti okuva mu Western Uganda ssaako ne Central Uganda bangi okusinga abo abava mu Northern Uganda ng'alaba nga si kya mazima na bwenkanya. Wabula kino kyanyiiza musajja mukulu Julius Nyerere n'ategeeza nti okwawula mu mawanga mu ggwanga lya Tanzania muziro ng'agamba nga ye President tasobola kubeera ng'ayimiriza bakadeeti bano buli omu ng'amuyimiriza mu tribe ye. Julius Nyerere bw'ayogera ebigambo ebyo byasirisa abakikosi maalumu era tebaddamu kubeera nga batulugunya bannaabwe abaali bava mu Fronasa. Nti wabula okusiriikirira okwo kwalinga okutegeeza nti olutalo luno baluterese baakululwanira mu ggwanga lya Uganda mu biseera ebirijja. Pecos ategeeza nti tayinza kwerabira President Godfrey Lukongo Abinaayisa we yagobera Oyito Jok nti ekiro kyonna baakisula bali mu kujaganya nga bo Abafronasa. Nti weewaawo essanyu lya bano lyamala essaawa 24 zokka ne liggwaawo olwo abakikosi maalumu nabo ne bagenda maaso n'okusanyuka. Mu ssaawa ntono nnyo nga musajja mukulu ono Lukongo agobye Oyito Jok, Oyito Jok yeegatta ne Paulo Muwanga teekako ne musajja mukulu Museveni n'abalala ne bawamba Binaayiisa okuva ku kifo ky'obwa pulezidenti. Pecos Kuteesa munne gwe yali asula naye Santosio Otto yali wa kikosi maalumu era ng'olwafuna amawulire n'adduka eri Pecos n'amutegeeza oba abiwulidde. Pecos yamutegeeza nti tewali kye yaawulidde Otto kwe kumutegeeza nti pulezidenti waabwe Binaayiisa aggiddwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga era amawulire agawulidde ku BBC. Bw'ati Otto n'ategeeza Kuteesa nti musajja waabwe engo yagikutte ku mukira n'emulumako omukono. Bwe kityo kino ne kireetera Pecos ne banne abaali basanyusa olw'ogobwa kwa Oyito Jok okubeera nga bannyogoga. Oluvannyuma lwa wiikisi 6 bano nga bali mu kutendekebwa bwe kye baali balaba ng'emyaka 6 baafunamu akakisa k'okubeera nga bagenda mu liivu. Ng'era liivu eno bwe yatuukira baali bafunyemu omusaala gwabwe ogusooka nga bali mu magye. Bano baakwata ssente bwe batyo ne beeyuna mu ttawuni eya Arusha okubeerako bye beegulira n'okwesanyusaamu era nga bano bagamba nti ebbanga lye baali bamaze erya wiiki 6 nga bali mu nkambi bali mu kutendekebwa baalinga embwa ezibadde ku miguwa bwe zityo ne zisumululwa. Olunaku lwe babawa olw'okuwummula lwali lwa 6 ku makya. Ono n'ategeeza nti bwe baatuuka mu ttawuni eya Arusha baagezaako okubeera nga beeyisa ng'abantu ba bulijjo wabula ekyali kibaloopa gy'emitwe gyabwe gyali gyakalakatibwa. Ono yategeeza nti ebimu ku bintu bye yalaba mu ggwanga lya Tanzania kwe kubeera nti Abatanzania abantu bakkakkamu ate nga bawa ekitiibwa nga kw'otadde n'okubeera abeetoowaze n'okusinga Bannayuganda. Ono yategeeza nti ebintu ebirala bye baagenda mu maaso n'okubeera nga beesanyusaamu be bakyala ng'agamba nti bo baali bangi obudde obw'ekiro n'emisana nga weeroboza bweroboza. Wabula bwe baamala okubeera nga bava mu ttawuni eya Arusha okuddayo mu nkambi yaabwe bakyala baabwe be baali bafunye ku lunaku olwo baabeerabirirawo. Bano mu kudda mu akademi baali balaba olugendo teruggwaayo nga abasinga obungi ku bo baagala kutuuka babeere nga bateekako leediyo zaabwe n'ebizindaalo babeere nga beekubira music. Bano nga bamaze okutuuka mu ttendekero agamba nti obudde bwali mu ssaawa 2 ez'olweggulo mwe baaliranga ekyeggulo nga yajjukira abantu baali batono nnyo abaagenda okubeera nga balya emmere kuba abasinga obungi ku bo baali bakomyewo nga balidde ebyokulya byabwe ssaako n'ebyokunywa. Bano babategeeza nti akadde ako kaali kakweyonjaako okutereeza ebisulo byabwe n'okwoza engoye zaabwe kubanga olunaku olw'enkya olw'essande lwali lunaku lwa kuwummula. Bano tebaakola nsobi ndala yonna, buli omu yatandika okwekebejja bye yali aguze nga kw'otadde okuteekako music. Tajjukira bulungi nnyo waliwo munnaabwe omu eyeggalira mu kasenge ke
n'ateekako ebyokumakyo kyokka ng'ataddeko n'emizindaalo gireekaana ne balowooza nti afunye obuzibu. Ofiisa Kadete ono Godwin Onekye bagenda okumutuukako ng'ali bulungi talina ttabbo. Okutendekebwa kw'abakulu bano mu ggwanga erya Tanzania kwatwala emyezi 9 mulambirira. Nga bano babatendeka mu bintu eby'enjawulo, obukodyo mu magye, okubeera abagumiikiriza, obutanyiiga mangu ssaako n'ebintu ebirala. Wabula kye baasinga okubeera nga bayiga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula kye baasinga okubeera nga bayiga bwe bugumiikiriza kubanga babatendekera ddala bulungi omwali okubatulugunya n'okubakola ebikolobero ebya buli ngeri ebinyiiza wabula nga basobola okubigumiikiriza. Bwe batyo ne bamaliriza okutendekebwa kwabwe. Bekosa agamba nti obutanyiiga mangu kyamuyamba nnyo naddala bwe yali ng'akomye wano mu ggwanga erya Uganda n'ebyo bye yalaba mu lutalo lwe baalimu olwa NRM. Era mu kaseera nga bali mu kubatendekera mu ggwanga lino erya Tanzania, abatendesi babakolanga byonna ebyetaagisa omuli okwekululira mu bitaba ng'ate babalinnyeko waggulu ku migongo ng'olwo abasomesa bababuuza oba nga baabayita okugendayo. Bekosa agamba nti butuufu bwe baamubuuza ekibuuzo ekyo n'ajjukira nti singa tebaali basajja ba State Research Bureau abamutulugunya nga tewali kyabakoze okumuleetera okubeera nga naye ayagala okugenda mu magye abeesasuze yalibadde tagenda Tanzania kubeera ng'atulugunyizibwa bw'atyo. Ono agamba kiti kino kyamuwa obuvumu n'abeera nga tewali muntu yenna gw'ayinza kunenya. Ono yayongerako nti ekyabaleetera okubeera ng'emitendera gyonna bagiyitako kwe kubeera nga bajjukira ng'emitendera gye basoose nga basobodde ogimalako bulungi. Bwe batyo ne baguba n'emitendera emirala ne bagiyitamu. Mu kaseera bamaliriza okubeera nga babatendeka, Bekosi yategeeza nti baali tebakyayinza kunyigira basomesa baabwe kubanga baali bategedde ekyali kibatutte. Era bw'atyo n'akakasa nti okutendekebwa kw'Abakadeti kwe kukyasinza okukyusa omuntu okubeera nga kumugyamu ekyo kyalowooza kyali okumuteekamu ekyo ekikkirizibwa kyalina okubeera. Kubanga abasinga bagenda n'endowooza ndala nga bagenze mu magye, kyokka okutendekebwa kuno kwe kubakyusa ne bafuuka ekirala. Ono yategeeza nti yali tasuubira nti okuyimba kwe baali babayimbisa kigenda kutuuka ekiseera nga liddagala lyalina nga bali wakati mu kkuba emmundu. Wabula ng'oggyeko ekyokubeera mu training baali bafunyeyo n'emikwano mu ggwanga erya Tanzania nga be Bamasayi. Era Abamasayi bano baakolagananga n'abamu ku Bakadeeti nga n'okunywa omwenge banywera wamu. Bekosi kuteesa wabula yakakasa nti ebikolwa eby'okusiiwuuka empisa tebyali bingi wakati mu bo era nga tewaliwo yakola mpisa mbi zaali zeeraliikiriza. Ono agamba nti baafuna n'omukisa okubeera nga balinnya ku lusozi olwa Kilimanjaro wabula bo abawanvu baasanga akaseera akazibu kyokka nga bo abaali abampi baalinga abayisa mukka mu kisero. Ono yategeeza nti abantu nga Kadete Officer Frank Aguma ye yayisa mukka mu kisero olwa sayizi ye ey'obumpi gye yali alina era ng'oboolyawo ensonga lwaki abakonzo ssaako n'abamba ababeera mu bitundu eby'Erwenzori tebasanga buzibu kubeera mu nsozi eyo. Emyezi 9 egy'okubatendeka bano nga giwedde, bano bwe batyo baalinnyonnyonya okubeera nga bakomawo e Uganda. Era nga bwe batyo bano baali bamaze okuyisibwa ne Mwalimu Julius Nyerere, President wa United Republic of Tanzania. Bano baalayira okukuuma ssemateeka w'eggwanga, Bannayuganda nga kwotadde n'okukuuma pulezidenti. Nti kyokka kikwasa n'ensonyi okubeera nga waayita emyezi mitono nnyo ekirayiro kye baali bakubye okubeera nga bakuuma ssemateeka ne pulezidenti ate ne bakwata emmundu ne balwanyisa bye baali balayidde okubeera nga bakuuma.